pads zino mwalemererwa okugaba pads ez'obwereere mu baana abawala naye kondomu zo zitambula temuziteekako misolo egyo ejja yiriyiri ejjati ate nga omuntu aba yeesaliddewo bintu bye byajjalibwa byagala naye kati bino ffe bye tutalinaako nakwesalirawo byo byemusiiba mukola ki mutakisinga obubi so ezo ensonga ffe tulowooza zino sente zitambulira mu bikutiya ze mugenda mugaba nti ye nakunoonyeza nnyo akalulu nkuwadde kino nkuwadde kino muzijjeeyo tufune engeri gyesobola okulondoola sente ezo n'okufuna sente ezigenda okuyamba eggwanga naye ng'ate tetutunuulidde ebintu bino byongera kunyigiriza ki mukyala wa bulijjo ne diapers ze bongezza emisolo nti gavumenti yandibadde ebintu ebimu infact nga ebiwana bwereere ng'ebibagabira pads basuubizaako lumu abaana baffe okubagabira pads it all went in vain so ebintu ebimu mu kifo ky'obiteekako omusolo tiffe twandibadde tusuubira obanga gavumenti yandibadde evaayo nega nti bano abaana abasinga bazaala bato 25% of these people are adolescents 15 to 19 nebaga nti kati tujja bakwatirangako diapers katubawe kuzabwerere bana abaana abato pads tugenda bawa kuzabwerere because tebabisobola they cannot afford those prices so bw'ovaayo gwenoga nti kyewandiwadde obwereere ate okyongezaako misolo oba osindika abaana baffe okwendalginga mu misango nga okwetunda nga obubbi ennaku zino kati abafeere abasinga bakazi abakusiba bakuba amasimu kuma everyday bakazi because bagezaako okumiitinga bulamu bwansi abaana abasinga kati ku kisaawe bawala bagenda mu biyumba why banoonya survival banoonya engeri gye beebeezaawo bafuluma because ebintu mubyongeze bbeeyi these people make these motions in parliament because their living style is different from the layman's obulamu bwabwe bwe balivinga balowooza omuntu wa bulijjo bw'alimu fena okufuna ebitaano olunaku osooka kuhasolinga naye bali babeera eziru ne babavuga omusala weeguli allowance weeziri amafuta weegali mulekerawo okuyisa motions to your lifestyle mulowooze ku bannayuganda abo abali wansi engeri gye bafunamu ssente si yeemu n'engeri gye mufunamu ssente engeri ssente zemufuna si ze bafuna waliwo omukazi ng'olunaku akolera nusu 10 atambuza emmere mu katale buli sowaani bamuwako nusu 5 ayina abaana 5 ayina okusasula wasula ayina okugula amazzi abaana baddayo ku masomero ate mu kifo ky'obbakwatirako mwene mwagala mwongeze emiwendo ku bintu bye balina okugula waliwo ebintu ebiri mandated nga it's not option it's not by choice nze sigenda kuga nti buno omwezi genda mu nsonga nina okugenda mu nsonga njagala saagala naye nga ate tekinkakatako kunywa mwenge nina eddembo kati leero ngenda kunywa oba sigenda kunywa so ebintu ebiri serious ng'ebyo ebitali optional they are mandate nti tulina obikola bandibadde babisooka ne babiza ebbali waliwo ebintu bingi byasobola otakisinga waliwo ebintu bingi basobola okufulumizamu emisolo apart from things that are mandated bandibadde bayambako omuwala ono otherwise ezeteeka zemuyita ezo motion zemuyita zigenda kwongera okuteeka abaana baffe abawala baffe abazadde baffe mu matigga abakyala bonna we bali ekintu kye basinga okubeera nakyo eky'omuwendo budde bwabwe omukyala yenna tugamba nti abakyala twabajja emanju tubateeka mu maaso naye ng'obajja emanju ate ng'obongera kubateera misolo ku bintu ebyandibayambyeko okuviira ddala emanju okubeera ne kye beekolera bw'otandika okuteeka emisolo ku bintu ebyangu ennyo nga pampa oba diapers ezikozesebwa ate nga tuzimanyi zino diapers naffe kennyini abakulu naffe tukola ki tuzikozesa mu mbeera enzibu naye gwe buli wogamba nti otaddeko emisolo ku bintu bino kitegeeza nti abakyala bangi boosindise okwongera okumalira obudde bwonna mu kukunya masuuka kwoza bugoye bunappi kubanga kati mwatugambye timwagala tuddeyo kukozesa nappi kati n'ebikwaso gye mutuuza kati abakyala whenever we move like 10 steps in front this government and the system takes women back 20 more steps behind nti tubanga abasenvudde ebigere tugenda okulaba ate nga gavumenti ya Mwai Museveni twongerayo ng'abakyala eri emmanju mu ffumbiro gye batujja gye bagamba gye batujja kale ate batuyisizaayo n'emmanju ndowooza kati tuli mu bitooke eri ddala gye batuteeredde ddala kubanga ogamba otya omukyala ow'ekisa kino okuddayo okusiba omwana nappi
n'ebikwanso omugamba atandika okusookinga engoye zo buli lunaku akunye buli lunaku biki bye muba mutugamba tulina abalwadde abakozesa diapers zino kati mutugamba nti tudde malwaliro nga bikaseera tuli mu kunya ki masuuka ate nga already twabaganga gavumenti eno you let women down and girls you still tax sanitary pads ekintu ekikozesebwa buli kaseera buli mwezi buli mwana omuwala mwalemereddwa era mwalemererwa okujjako emisolo bitta abakyala abaana n'endya yaabwe naye nga ekisinga obukulu wano mu Uganda nti abakyala omukyala yaani omukyala ye muntu ali myaka egizaalirwamu paka n'okweyongerayo mu bukadde ali ku myaka wansi w'emyaka 13 oyo abeera mwana so kati twogera ku bakyala ba teenagers ba adolescents and women naye omuntu kasitamala okufuna olubuto n'azala they are all women kati n'olwekyo abakyala abazaala wano mu Uganda twasanze nti noti abafa olwaleero okusinza ku statistics eza reproductive health and Ministry of Health 222 baali mu kureti ya 336 olwaleero balaga nti noti basanyufu nnyo nti tukendezezzaako okutuuka ku 228 nze nga nze ekitansanyusa okubeera nti abo bonna abakyala basobola okufa it is still a high number abakyala bafa olw'okubeera nga babadde nga bazaala nga babazaalisa nga tebamanyi kiki kye bakola kubanga abasawo be tusasula essente ne tubeera mu parliament ne tuleekaana nga twagala babongeza emisaala abakyala abasawo ate twesanga nga bavuddeyo mu government hospitals ne bagenda ne bakola ku kamere ka bulijjo nga bagenda banoonya akawugu naye ng'olwaliro tugezaako okulaba nti no tubasasula bulungi buli mwezi abakyala bafuna nnyo postpartum hemorrhage omusaayi ne gumuvaamu nga mungi n'afa anemia olw'okubeera nti noti oluusi azaalidde waka oba mu kkubo olw'okubeera nti amakubo mabi omukyala abeera tasobola kukola kikutuuka bulungi mu ddwaliro abakyala bafa olw'okubeera nti ebyuma ebikozesebwa si birungi mu malwaliro abamu tebalina ebyuma bino ebitobuuka okumalirawo ddala mu malwaliro neweesanga nti noti bafumbako bufumbi ate ng'olwaliro boiling twagijjawo twagala kubeera nti kozesa sterilization ye kozesa steam and it kills germs 100%. So kati neweesanga nti noti kise nnyo obulamu bw'abakyala. Then ekirala twogedde ku abaana abato abali wansi w'emyaka 5. Abaana abo abato abali wansi w'emyaka 5 nabo bagenze nga beeyongera okubeera nga percentage yaabwe ng'ekola ki ng'erinnya okubeera nti noti bagenda bafa mu Uganda tugezaako okulaba ntukendeza percentage eyo naye ate ogenda ne weesanga nti mubutuufu okusinziira ku percentage eragibwa ate kikyali waggulu naye ng'ekisinga okuleetera abaana abo okufa okubeera nga babazaalira mu malwaliro era abasawo tebafaayo abaana ne bafuna obuwuka obwa buli kika ze tuyitanga infections abaana ne babeera nga bafuna obutassa bulungi mukka kubatuuka mu mawuggwe ne babeera nga bafa nga tebafuna oxygen then ne weesanga nti noti abaana era bafa nnyo n'olw'okubeera nti noti tebalya bulungi so ne tumaliriza nga tusaba gavumenti ebeere ng'etuyamba tulabe nga ewuliriza bulungi omulanga gwaffe ng'abakyala nsonga z'abakyala oba bamaama abali mu makomera nga emisango gyabwe tegimanyikiddwa oba nga tegiri stated they are unclear era nga tusaba gavumenti eveeyo evunaane abantu bano oba ebate kubanga period nene nnyo okukuumira omwana mukomera tulina omwana omukyala Olivia Lutaya amaze kati ebbanga eriwererako myaka 2 close to 3 years nga ali mu komera naye nga ono muzadde abazadde mwena abaana beeyo ono muzadde esingle mother ayina abaana abamudipendingirako baweerera fees abetaaga support ye so omuntu ng'oyo bw'asibibwa ku musango ogulikiriya it is understandable tumanya nti omwana yazza omusango egimu egiteekweka theft murder omanya nti omukyala yazza omusango naye emisango egiri unclear because of their political affiliations
gavumenti yandibadde evaayo, nammwe abakyala mwandibadde muvaayo ne mulwanira eddembe ly'abakyala abo abasibibwa awatali misango, wabula emisango gye bataddewo obuteesi because of their political affiliations.